nga wakaita olunaku lumu nga Ssaabwandiisi wa NRM Justine Kasule Lumumba ategeezza ng'ekibiina bwe kigenda okukangavula abadde Sipiika wa palamenti Rebecca Kadaga olw'okwesimbawo nga independent ku kifo kya Sipiika. Abadde Nampala wa NRM Ruth Nankabirwa mu butongole atutte okwemulugunya ku Kadaga eri ekibiina. Mu bbaluwa gy'awandiikidde Lumumba, Nankabirwa ayagala Kadaga yeetondere ssentebe w'ekibiina ki NRM Yoweri Museveni, olukiiko olwa Central Exective Committee oba SEC olwamu makadi wamu n'ekibiina ki NRM. Mbu kino bwe kimulema, Kadaga alina okukangavulwa. Obunkenke bwasusse ensi yonna. Ng'owulira omuntu akubira ali eyo ku boda stage akuba. Kati obunkenke obwo buggwawo butya? Okomewo bukomi ne bwaba mwana nga alina kyasobezza. Baana banne okumuyigirako omwana oyo bamugamba nti weetondere munno. So kwetonda kya buntu. Kadaga ye mumyuka owokubiri wa ssentebe w'ekibiina ki NRM nga mukyala mu ggwanga lyonna. Nankabirwa ne Kadaga bamaze ebbanga nga tebalima kambugu era ng'enfunda eziwera obutakkaanya bwabwe bweyolekedde mu ntuula za palamenti y'e10. Nankabirwa agamba nti Kadaga palamenti abadde agitambuliza ku bunkenke n'okutiisatiisa ababaka, abakozi n'abakulira ebitongole bya gavumenti. Wabaddewo abakozi abasanga amakufulu ku ofiisi zaabwe nga tamanyi lwaki n'asigala ng'afuna omusaala naye nga ofiisi nzigale. So omuntu yenna teyandyagadde ekyo. So nze kyekyo ekigambo kyange nga abadde Nampala wa gavumenti. Saagala kumbulirira nkoto, njagala omuntu ambulira mu feesi. Olwaleero Nankabirwa asinkanye bannamawulire abagasakira ku palamenti abamusiimye olw'emirimu gy'akoze mu myaka 5. Ono ayongedde okukikkaatiriza nti newankubadde takyali mubaka wa palamenti, gavumenti mu kisanja kino yakuleeta ennongosereza mu kawayiro namba 26 mu ssemateeka okukkiriza gavumenti okutwala ettaka ly'omuntu ku buwaze newankubadde nga takkiriziganya na muwendo gwa nsimbi ogw'okumulirira. Ennongosereza eyo yali ejja kuwa gavumenti obuyinza ekusasula ssente, naye omusango mu kkooti bw'oguwangula, kkooti n'egamba baakusedde, gavumenti ekuwa ssente ezo top up. Ekyo nze nga ndaba kiba kituseevinze. Nankabirwa amaze emyaka 27 mu palamenti ate ng'okuva mu 1998 abadde minisita. Abadde NTV ku ssaawa emu.